Kamwe no mzindaro. Ugambira abantu tatakafa nangwa no kugira ngo ukaferwa. Tatakafa nangwa no kumpa message ngo bafirwa kare. Hati nyowe ni translator. At big size. Ama ni ngugu. Big size. Tokwatiro mtuinisha extra na nata ya US TV. Thank you so much. Thank you. Ka story nyankore no rumanya ntukurugamba. Nikateito no. Kache. Oboye no zantungamo oine kujana no yega hompora kugira ngo tweshongorere mukacho mu runyankore. 4 days. You're going to teach me, and I'm here with Zwena. Your lecture. Akalango kasi faster. Toyagala kumulaba. Njagala. Twino kwigo nyanko. Ate mwali muri wani murese natubuza ko kushoya. Ncha ino kubabuzako. Hey. You welcome to the show A Big Size. Thank you. How are you? I'm good. How are you guys? I thought you know some Runyankole. I think he knows Agandi. Uriyaho nyenda kuriya. Sasa yakulemererwa. Nyenda coffee. Nyenda coffee. Shabwe. People are not doing a good job. You're not doing justice to Runyankole. You're not teaching us. You should teach us with it. You saw General MK clearly saying we are going to learn Runyankole. I think we shall bring for you Reiji since he's marketing with the language. Yeah, by the way, he's done a very good job on marketing the language, and also I believe he opened the biggest problem that we had in the industry, where artists used to just complain and say, for us, we are upcountry artists. For us, who tells you? Music is universal. Now, Reggie made it, and then there's another artist from Ginger who did the same. I'm so proud of those young men. Very, very. For sure. And there are also others. I'm also an artist from this side. Okay. Medotex Americana. Oh? Medotex Americana. Medotex Americana. Yes. She's not introducing you. She was super excited to see you. It is not being super excited to see him, but you're introducing yourself. He doesn't want to appear on your list. That seems the way he's covering himself. Let me tell you what happened to me when I was, one of those days when I was starting. I used to do a lot of videos putting on shades. And then my people, that like a very big person advised me, called me from the US and said, don't put on shades again if you're not known, because people will not know you. So the mistakes that we do as artists in Africa, we do go to TV shows and we put on shades. Shades really hide identity. Or you do an album and you put on shades, a picture with shades. If you notice, all those big stars in the world, they begin with a clear face, and they bring it straight on the page, so that people can get to know that face. The problem we are facing, Uncle Bebe, is I hope you're not doing those things that make eyes red. Uncle Bebe, my eyes are clear. My eyes are clear. That's good. That's good. But the problem we are having now, we are on the challenge of breaking the Liantonde bridge. But for us here, we are big stars here. Not comfortable, but what I'm trying to explain, we are not bad off here. We are stars. No, I agree. In our region. The world is bigger. Why stop in a region? Yes. If now I'm breaking the chains, I want to go beyond Africa. Yes. You get it? So why should you just stay in a region? And that's why I'm removing glasses. Good. You have talked about breaking the chains, and now we are diving down into your album. Should we talk about it? But before we talk about it, we talk about the major issue, the marathon. Yes. Yeah. How do you feel to be part of the people that are going to perform on the marathon? Definitely, I'm very proud and happy, first of all, for being part of the event, the marathon. And of course, it will end up with entertainment, of course, from top stars
imports from Uganda and Tanzania. But I like the cause. The cause is the most important thing. The reason we are here. I like the issue of promoting my country. I like things that, and I think all you young people have seen me very, very, strong when it comes to patriotism, when it comes to loving Uganda, when it comes to telling you the truth that we will make it from here. We have everything that it takes to make it. Now look at coffee. If you look at the history of Africa, when those John Speak, they came here, the first thing they found, and they intermingled a bit to try and steal from us, was coffee. Coffee is one of the most important and expensive assets that we have to the rest of the world. So I'm proud that this purpose has a sporting factor in it, because nowadays you know how important it is to be fit. Now njogere Uganda. Okay. Ndi msanyufu nti nzize ku marathon eri connected ku mwanyi ku coffee. Emwanyi eno jolaba nkulu nnyo ku Uganda. Ebimu ku bintu bye batusanga na by'abazungu ne batubuzaabuza ne balaba engeri gye batulemesa okutegeera nti emwanyi kikulu. So kati ku ssaawa eno kirungi nti no government wa President Museveni asobodde okutuzza obwongo tuddeyo ku mwanyi. Ate era ndi musanyufu nti no bulijjo twalinga tulowooza nti emwanyi ebeera mu Buganda yokka. No, emwanyi erimibwa mu bifo bingi nnyo all over Uganda. Kati eno tuli mu west, waliyo emwanyi mu east, waliyo emwanyi mu north. Kati ate emwanyi erina akatale kanene worldwide. Kati ffe ng'Abannayuganda kati bye bino ebintu bye tulina okufokasingako ne tutunula ne tugamba look, obulamu bwaffe bukyuse butya economically, kati tetukyalina kukola busente bwa kuteeka mu kamwa just. Osobola okukola essente okulima ebintu, tetukyalina kulima bintu byakulya mmere mbu n'otundayo ettooke limu bbiri oba n'otundayo bumwanyi no essente n'ogula emmere ey'okulya. No, kaakati osobola okuzimba ekizimbe Mbarara eno, osobola okuzimba studio, osobola okuzimba eddwaliro nga ssente ozijje mu mwanyi, because kati emwanyi twategedde ya ssente nnyingi. Ate jjukira balinga bazitwalako nga tebazikozeemu kofi yennyini. Naye kati okujja entungamo n'ozimbayo factory ekola kofi n'epaakinga. Bwe nali e Denmark couple of years, emyaka ng'ebiri emabega, nenyingira mu restaurant nensaba ka chai. Kati bwe nkasaba nendabako kofi ow'enjawulo. Kati bo kye bakola mu restaurants zaabwe bateekako Brazil coffee, Uganda coffee. Kati abantu jjukira bamanyi nti kofi asinga obulungi ava Uganda. Natya nnyo ne ŋŋamba olaba bamaaki ensi mu restaurant ne babuteekawo bulungi bu packs bwonna. So kino kye kisinza okunsanyusa era ndi musanyufu to be part of it. Era njagala kutunda idea nti kati coffee tugenda kumutambuza ne music. Nga bwe tubadde tutambuza ebirala, twatambuza politics, ebyo bitusumbuye nnyo. Kakati twagala tutambuze ekintu ekitugatta. Okay? Ekintu kye tufunamu essente. Okitegeera? Kubanga bwe tuddira music kati ye motoka esinga okutambuza business. Kati twagala jagala kumakinga sure nti nonkozesa negata n'abantu abakola coffee. Tuddire abayimbi ne bannabyamizannyo bonna mu Uganda. Tutandike okutunda n'okutambuza coffee. Mweyigirize ng'Abannayuganda okumulima, okumunywa, okay? Then tusobole n'okumutunda wabweru. Okitegeera. Kati eno function ekyansanyusiza ekirala nti eriwo okwempowering abakazi abali mu eno marathon eya Saturday. Esente zivaamu za kwempowering abakyala abalima emmwanyi.
njagala nnyo ebintu ebikwatagana n'abakyala ndoozi omumanyi si mu bubi. Yes, kati olaba abakyala baffe tulina okubalansinga nnyo okubasupportinga mu ngeri z'okukola. Nze Zwena namusupportinga mu bya cake era kati ayimirirawo yekka ng'omukyala. Kakati bano abakyala tulina okubasupportinga mu by'obulimi wamu n'abasajja naye tulina okufaayo nnyo okulaba nti ebiseera ebisinga ojja kwesanga emirimu egimu abantu balowooza gy'abasajja. So marathon eno okuba nti nno proceeds oba sente ezivaamu zigenda kuweebwa abakyala abali mu by'obulimi, ekyo nakyo nekinsanyusa nnyo. So mu bimpimpi njagala kusaba abantu bonna abasobola okugenda entungamo ku Saturday banaye tugende entungamo mugenda ate kati temwali sobodde kulaba Bebe Cool ku bwereere, Diamond Platinum ku bwereere, Dikenzo nze nkitwalanga bwereere kubanga e Kampala basaba 10,000 n'okwambuka waggulu okitegedde. Ate neeyo park gye bazimbye eyo nungi nnyo nti kati ebivulu kati nga bw'olaba nyegenyege era kati am sending a message mpeereza message ewa Ali kati nyegenyege erina kubeera wa ntungamo amasanyalaze kati gali ntungamo kati ffe tulina okuva e Kampala ne tuvuga nyegenyege ennaku 3. Producer Nyambo kantemeremwako promoting ntungamo okitegere his hometown. Oh, is your hometown? Yes, yes. Kati ndozo olabe ekintu bwe kitambula. Kyovula anwanye nyo bakanzigiremu bakampe. Eki? Ezibera munyegenyege. Anti kati ekifo omanye ekifo bakizimbye for not just coffee alone, but for all activities that can happen. Mulimu mujabaamu ebisaawe, mujabaamu biki. So festivals, mulimu conference center, mulimu Silicon Valley of sort for coffee, mulimu ebintu bingi ebigenda okuyita. So ate kati ebintu nga nyegenyege lwaki njogeddeko lwa nsonga nti ereeta abazungu abantu bangi okuva mu Africa n'ensi endala. So kati ate bwe bajja ne balandinga ate ne bavuga ne bayitako ne ku makubo gaffe ne bajjako eno ne balaba ensi ey'enjawulo nga bwe balabye ejjinja kati bajje balabeko neki n'entungamo. Kati we balaba ntungamo ate balabirako ne kofi. Okitegedde oli n'addayo ng'akimanyi bulungi nti mpozi era ne message endala nze kati buli wendaganja tufe nga bannayuganda tumekinga sure ebintu byaffe tubi with emphasis tubitunda tubiguza abantu tubyogerako. Ekifo ky'okubeerawo ku social media ku TikTok wemula noyoke novuma abantu banange naffe kati tutunde ebyaffe okitegeera lyengeri yokka eggwanga gye lijja okukulaakulana. Nalina project era nasanyuse nnyo omwami Nelson bwe namubulidde ku project eyo nabeera very happy about it. Nalina project gye njagala president asupportinge abayimbi bana every year. Abayimbi bana every year kakati nga actually ne Bungereza England UK bagitandika bateeka mu ssente okutunda abayimbi baabwe for the rest of the world, to the rest of the world. Kakati bino bimbadde mulaba abana kati nga Diamond of course banabaze abeera ne government support emabegawe kyovula nti asobola okukola ebintu ebimu. Aba Nigeria bemusinza okulaba bonna ebintu ebakola mu biraba bya ssente ki nyingi nnyo. So oba weetaaga okubeera ne government. Rwanda kati ndoozo giraba Rwanda kati yo ekola emirundi egyo ebiri yeetunda yegenda ne mu mupiira negenda kati yagenze mu Atletico Madrid. So kati ffe idea eri nti president akozese vehicle y'abayimbi bana buli mwaka nga coffee ye sponsor okutunda abayimbi abo internationally
ng'abayimbi basitudde kofi ku mugongo okitegedde ekifo ky'okugenda okutunda kofi yekka wano oba otunda ebintu bibiri nti ani akuteekamu ssente Bebe Cool nti kofi wa Uganda yanteekamu ssente kati kitegeeza nti omuntu bwankubira Kenya naŋŋaa nti ayagala show agenda kulanga Bebe Cool ne kofi wa Uganda kitegeeza bwonteekako ku kintu kyonna oba Bungereza oba America oba Ghana oba Nigeria ogenda kuba olina okulanga kofi wange so kati nze wano eno album ya Break the Chain nali njikola era mbadde njikola nga abantu abasinga tebamanyi lwaki njikola njikola because njagala kufuna footprint kitwala ssente meka abayimbi balina kukola na baani okutuuka kweyo level oba okitegeera kati bwe tuba tugimaliriza n'efuluma after about omwaka nga gumu tujja kumanya nti naye okugitunda okukola internationally yeetaaga $1 million oba bwe ziti kati ekyo ekipapula kyokwatanga blueprint n'oleetera president n'omugamba nti kati bwe tukola bwe tuti tusobola okutunda abayimbi baffe mu nsi yonna naye ate mu kubatunda tubateekeko feesi yaki ey'emwanyi okitegedde so bwe tutayige kukola bintu bwe biti bwe tuti tebigenda kukola ki tetugenda kuvaawo kati tuyigidde ku Rwanda ebimu mayi kati ensi zaffe za East Africa kati tweyigireko yes so music will have to come in together. You've seen music and sports. Yeah, sure. We've seen music and politics. Kati twagala kulaba music ne coffee. Okay, very good. Let's talk briefly talk about the new album, by the way. Nabenga Juliana Kanyomozi ngawuliza mwawo then pasara biko JK Kazora ngaleje. Oyo Bebe yanvamu nenga albums ezasooka from his first album to I think the fourth. Nze nali nziwulirizanga. Nina ne blueprint oluyimba lwa East African Bashment Crew. Lyrics wali wandika akonze nkayina mu nju ya. Kazora yagaga wala tachabeera Kampala. Olaba je Musanze. But definitely an album where project kati wano tubadde mu first phase kati tugenda mu second phase second phase erimu promoting erimu abantu nga bajeke okuanalyzinga kwa kati ono jeke analyzinga then nasinzira okwo nabulira abantu direction then oluva chovula nkugambye wali nti it's a blueprint on the album ngenge jekintu bali tubyogerako mbu twagala kugata abayimbi from all corners olaba otya kweno album ng'otaddeko omwana omu from the north omwana omu from the east omulala from the west kati nze album bwenjita nefuluma then kisinzira oyinza okusanga omuyimbi bw'abeera very creative naba nga asobola okuyiya something nakidropinga nanfuna nakidropinga nenkisanga kinyuma ne bwanaaba wa north nja kukola naye remix ne bwaba mu Nigeria nja kukola naye remix ne bwaba mu America kiba beta ng'omuteeredde wano ng'ogita nga kwali tekiba kirungi kati eri album yange anti era okitegedde kati mba nina okusooka okutwala force yange then nenkomawo usually ndoza tokitegedde akugambye listen to the album if you find was kurashanga keshongoro karungi creatively wakakunda wakamixinga wakamuletera and he likes it it will go. Yes, that was the point. Otherwise if you begin from the start ate kati nja kuwayo good example nze ngamba nyo abayimbi nti si kirungi ku collaborating off immediately n'omuyimbi nganze nga tonnaba kutuuka halfway kubanga ojja collaborating nange okola oluyimba lumu nga lulungi nga tosakuluzaako nzijukira nakigamba Spice Diana nakikola and things have worked for her otherwise singa nali nakola naye nyimba ezo oluyimba olwo lwali badde nga zino zonna ng'era abafaani babeeraga naye luli lusinga so it makes you lame a bit but again wetukomawo ku collaboration nga ku album of course kati nange noonya collabos enene ezewala nange njagalako the top
abayimbi mu America bali top, abe Nigeria bali top. Kati kinzibu wali okusookerawa eno. Naye era nataddeko omuyimbi omu ku album. Kuliko omu na Uganda omu omuyimbi, kuliko mu Nigeria omu, naye nsuubira okukola remixes 5. Ate remixes ezo in format nga ziri mu format za collaboration. But omanyi kati Uganda eri so creative and the platform is open. Singa omuyimbi avaayo nga ali creative mu styles ezo mu any of the songs on the album. So tusubire epas kufuna munga ka remix akasa conference nga we yayogedde. Era butereevu. Chaliwo nnyo. Omutoro. Reggae, raga, Afrobeat. Basically like album which is Afrobeat. Erimu wankategedde ambuzizwa erimu nenzira mu Afrobeat, yes. Omanyi kiri very important bw'osanga nga abantu mu katale bagula matooke, making sure nawe oleeta matooke, oba kitegedde. Kubanga osobola okuleeta muwogo naye ng'ogenda kutuka naye paka we banaamuyiga omulya, olwedde obasanze balya matooke, ate gwe weewadde olugezigezi ng'ate onoonya ssente essaawa eyo, okitegeera. So tukkirize nti Afrobeat, ate ne Afrobeat kati ali mu kukendeera, kati waliwo kye bayita Afropop ne amapiano, okay? Tuleme kwebuzaabuza anymore. Kati nze njagala kusevinga abayimbi ne industry eya Uganda nti tulekeraawo okubanga twefula nti tumanyi nnyo. Kiryoke okukola ekyaffe naye tusooke tugende n'ekiri ekituwa essente ate ne kitutuusaayo, then ne tukomawo ne tukima ekyaffe. Kati ngenda ku example singa Burna Boy engeri gye yatuuka mu nsi, kati ye yali awo ku level eyo bwadde n'akima ekyabwe kye baali bakuba, ensi ejja kitwala. So tajja nakumenyeka, naye gweoyagala omenyeke ne kadongo kamu omutwale mu America ng'ate toli famous. Naye bw'osooka n'oyimba kino n'obeera famous n'otuuka mu America n'okomawo n'okima kadongo kamu n'ekidandali, it will work. So kati nze nagambe kankyuse ekidandali nja bakubirayo kamu bubiri wano kubanga mwina okuzina mukyali n'emitwe eminene nga naye bwe tubayigiriza amapiano kubanga ba DJ ndoza mwena nga DJs mukuba kati amapiano, afro, pop. Kati abayimbi abanayagala nze njagala banguwe babuukire eggaali ng'ekyali ku stage. Bw'oba olaba baasi ya NRM nga kati baasi ya Museveni enatera okutuuka ku stage eparkinge, kati waliwo eyajja eno MK eri awo, era abavubuka mukyebuzaabuza muli awo. You've brought that question. What I say ebya NRM, so I want to ask you, gwe ng'omuyimbi, my Uganda is not Uganda, kati gwe ng'omuyimbi okubeera mu politics ne mu nnongo, like sinzeyo bibalansinga okikoze otya? Of course okubeera mu politics ne mu music kibadde kimenya nnyo because first of all politics twaleeta mu music twali twagala government etegeere music, etegeere amaanyi agali mu music, then ejje organizing music tusobole okufunamu oba bato baffe basobola okufunamu. Era ndi very sure nti 5 years from now buli muntu ajja okubeera mu entertainment and mu culture, oba andika bitabo oba ozanya mizanyo oba ziri domain mwenda. Ndi ku board of directors ya UNCC etwala culture yonna, culture, music, dance, drama byonna. 5 years from now buli muntu agenda tandika okufuna sente. Ne bw'obeera wano ku TV n'oyogera akantu katono with copyright and culture kati
twakikola tutya twagamba katukole ne president ono ategere tutulina amaanyi kati ne ba MP ne batandika okukola tulina amaanyi ne batuyita ne tukola ffenna kati mukola ffenna nga ate jjukira ffe tetulina ssente twalinga yala kati ne batandika okulaba nti bano abaana bangi beetaaga ate industry yaabwe eri formal ebadde eri informal teri organized naye if we make it formal ne tugiorganizinga tujja creating emirimu kuba jjukira gavumenti ebeera terina emirimu gyesobola kuwa abavubuka bonna kati mu bavubuka mulina ocreatingira ki emirimu okitegeera kati president oyo Museveni musajja mugezi nnyo ye teyatugoba ye yatusembeza n'ayiga karakita yaffe n'ayiga ebizibu byaffe n'ayiga oluyaye lwaffe n'ayiga kati n'amanya nti bano we mbatereeza wano bajja kutereera bakole emirimu bafune ssente ebiseera ebyo ba DJ baali tebasasulwa nga babawo $5,000 kati DJ bw'ajja okuzanya 2 hours afuna between $5,000 ne $2,000,000 Kampala naye Mbarara birala muko abewaffe birala muko era Mbarara kijja kutuuka kitandikira Kampala ne kijja Mbarara era kati yes it will come it is on the way so kati nze ndowooza we tutuuse copyright amendment eri kumpi kukola ki kufuluma but at the same time copyright amendment webe efuluma ogenda kulaba nga ne environment ya government okututeeka mu ssente nga bwe mbagambye nakyo kikola so kati we banaateramu ssente ng'olaba tuyigiriza n'abantu okustreaminga music kati olwo mulyoke muffe ssente baanamu. Okay, thank you so much. Ndowooza ogenda kusiibulayo ku bantu kubayita n'okubayita maybe after nga album efulumya tugenda akubadde university mugiyita okubadde university ini twasemba era kasita album emala okufuluma eno Mbarara njibulamu nnyo njeetaaga wali ku muliro so album efuluma mu streaming music egenda kufuluma ku 30th that is next week Friday next week ejaba efulumye mujja gifuna ku platforms zonna Spotify zani musupportinge please stream the music naye ku Saturday eno tugende ntungamo mbegayiridde mujje mulabeko ku music mujje mulabeko ku Bebe Cool mulabe ku Diamond Platinum Eddie Kenzo Joseph Mayanja Bani the Benny yani artist wange oyo wawa ne Mbarara Reggie waliwo n'omuwala Sister Charity naye akubye endongo okitegedde wali naye natandika Sister Charity yansangawo naye bw'abanga yali mu periodi yange ng'akyalemeddeko banambarara mu supporting Sister Charity kuba galanga sister tebamuyita anti Charity tumuwe akamotoka mukazi abaddewo Sister Charity yeetagayo ne concert e Kampala waliwo yali agala ogimukubira n'amala n'amubuzaabuza n'amuteekamu ebyekiyaye ng'amulangiridde wali tulwanyeeko n'omuyiyiza n'afuna kati saawa zino tugenda mu kalulu siyinza kubiyingiramu naye nga Sister Charity ye muntu gwenyinza ogamba nti I think we can plan something but nga tukkirizanyiza nga banambarara bana West nti tusazeewo okukola kintu kyani Sister Charity next year because engeri that we can now give to each other because akuze naye ayagala that you know ate alwanye yes ate nga talina buzibu waddala so bafans baffe mwenna abali mu Mbarara Ntungamo Kabale Rukunjiri Banda banaye mujje tugenda kuba endongo ku Saturday endongo etandika olumala okudduka wetu ku makya ebyuma bisigalako abayimbi basigalawo all the way lunaku lulamba kulya kunywa paka lwaggulu paka kiro
ebitaala mwe temwagala kubiraba live wali. Thank you so much, Big Size. Thank you, Medotex, and the legendary JK Kazora. Reka tukoma abo mwabazigu zagaruka mu izo y'Inyakare konga mutaka y'uwa mukaga wije tuze ntungamo tuze coffee marathon concert. Twaze twirukanje mwabazigu. Oh, to Emmanuel versus Spurs. Ntuza kuba tulia Majestic. Yes. Tulia Majestic. But what is that? A lounge? It is called Bounce with Boys. It is just a Majestic bar. Erinya lyajjukira manyi Vision Empire. Vision Empire, former Vision Empire. Former Vision Empire katubajjuza bagita Majestic. Yeyo. Yeah. Eyali Vision. Eyali Vision, yeah. Majestic. Majestic. Yeah. Kale. Tugenda kwogera Spurs abase. Aba Arsenal. Naye omanyi ekizibu. Bonna ba enemy naye leero ngenda kusaidinga n'abantu bange abamu nnyumba yange. Basupportinga Manchester. So for the first time kanzikirize mpagire ku yayi naye omusajja abo ekikulu bwe bakolifyinga Champions League ate bagenda kwogera Arsenal mwe mwayise wala biki ffe twayise kumpi Bagenda kwitwalako ne Joe Carres. Adiyo no. Viveke. Good night.